Yo, this is from Pantilla in the day, Webale kubanga okyatumbudde natera omulungi omwagalwa ku PJ The News Anchor ntuse natera nkutuuseko ebinjawulo bigenda maaso mu ggwanga lyettu Uganda. Akulira oludda oluvuganya Government Honorable Joel Ssenyonyi ne bannabyabufuzi ab'enjawulo beetabye mu kusabira omwoyo gwa mwannyina wa Myuka Lord Mayor Doreen Nyanjula omugenzi Tony Albert Cook ku kkanisa ya St. Luke Entinda. Tugume abazigo baamukubye amasasi mu kiro ekyakesezza olunaku olwaliro ne bamubbako ensimbi. Weewaawo nowa bodaboda yabadde agezaako okubanga ate amutaasa eyakubiddwa amasasi n'addusibwa mu ddwaliro ekkulu Mulago okubanga ate ajjanjabibwa nga biwalataka poliisi evuddeyo bwetyo nekakasa nti naye amaze nassa ogw'enkomerero. Kitalo nnyo kitalo ddala. So nga mawulire amalala eyali chairman wa court martial omukulu amanyiddwa nga General Andrew Guti asimatuse okufiira mu kabenje ke bafunidde wali eri mu bitundu ebinnakasongola ne banne abalala wabadde boolekera ewa General Salim Sale. Kigambibwa nti bano baddusiddwa mu ddwaliro nga biwalatakira ng'embeera yabwe si nnungi wetwogerera. Babasomesa okuva ku ssomero lya Kampala Parents bwe batyo beesuddemu akamba yaaya ne bagamba nti si baakuddamu kukola okutuusa nga bossi waabwe omukulu Sidiiro agenze maaso kubanga ate abasasula ensimbi zibabanja. You know how many classes I'm teaching? My money is being deducted. And then you want me to go back to class and teach because Sidiiro cannot come. Let Sidiiro come and address our issues. If he's not coming, we are not going back to work. Yeah. Teaching and non-teaching stuff. Even next week, no exams. No exams next week. That you're planning to expel all of us. If that is what you're planning, let it also be clear. Because when we are discussing, we are normally with you. You tell us that it's clear. Byebyo nno naye nga mawulire gaffe amalala. Supreme Court Justice Dr. Esther Chitimbo Kisache agambibwa okuba nti yadduse mu ggwanga lyettu Uganda asobole okuba nga ate ataasa obulamu. Okusinziira ku mawulire agenda maaso okuba nga ate gataaya ku mikutu migattabantu, kigambibwa nti ono azze nga afuna okulabulwa oba okumuwooninga nti essaawa yonna baandimujja mu bulamu bw'ensi eno. Kirajjukira nti ono y'omu ku balooya abaali 8 era abagenda maaso okuba nga ate batuula mu kalulu k'omwaka 2021 era nga tunajjukira bulungi nnyo nti akalulu ako nga kawedde omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yeekubira omulanga ng'agamba nti akalulu ke kabbiddwa wabula balooya baali 8 so nga ate omusanvu gwonna gwagenda maaso okuba nga gugamba nti akalulu kaali feya era kaali kenkanya. Ono ye yekka atakkiriza ebyo oba ye yawakanya ekyo ng'agamba nti Kyagulanyi akalulu ke kabbibwa. Oluvannyuma lw'emyaka 4 mu kkomera, omukyala Olivia Lutaya olunaku olwaliro ateereddwa era ngono ayaniriziddwa pulezidenti w'ekibiina mukyala we n'ab'ekibiina abalala ekya National Unity Platform. N'essanyu eringi amaziga gamuyiseemu era ng'azzeemu n'asisinkana ku bantu be nateera omuli n'omwana we, wabula ngono agenze maaso okuba nga ate ayogera ebyo ebyaliwo oba ebyagenda maaso okuba nga ate bikolebwa bwe yali emabega w'emitayimbwa. So twalina okukkiriza omusango, oluvannyuma lw'okukkiriza omusango batukombikitinge tuteebwe. Naye nabo bennyini kubeera naye namubuuza kyokkiriza nti omusango twagikola n'agamba akimanyi temwagikola. Era ekyo ekipapula kiri waliwo Balamu. Era naye yangamba akimanyi omusango tetwagikola. Naye nangamba option eriwo kukkiriza batuwa obusibe bwe tukoze oluvannyuma lwa 2 weeks tufune paddle. Mukyali omuli batusuubiza otuwa emirimu amayumba buli omu n'ekintu kyayagala. Nze nali njagala kufuna polisi nze nantigambye omuntu eya miitinga yali Balamu omanyi gwafunda nakusuubiza kikyagala. No, yaŋŋamba bajja tuwa amayumba emirimu ne ssente zesobola okutandikirako. Naye nze nga nze tenali njagala kufuna kuwanya. Siryangamu mu nsi yange lukwe. Ndi Munnayuganda, ensi yange Uganda njagala. So siyinza kukola kintu kibi kigenda lumya
bantu bange kuba family zange abantu bange bali mu bitundu ebyenjawulo so sinza kwagala ng'ebyo bye bagamba nti twalina ebyokulwanyisa tetuli batemu siri mutemu era sobola kukola kintu kigenda kuttisa bannange ffe kye twali tukola twali twagala change era gye tukyayagala era nga tukyali ready tuli ready kuba batuzaayo we are ready kuba kati buli opposition gwe musango gwe bamusiba kulya mu nsiru tewali muntu alya mu nsiru kuba ffenna muno mwe tuzaaba tebona kukwata kalangala ebyo lunamalawo omwezi gumu ne baddamu ne bankwata sokubegera mu luzungu. Ogwonga guli gutyo ye minisita omubeezi w'abavubuka n'abaana Balaam bw'atyo yeeyamye okukwasizzaako abavubuka ba NUP abasonyiddwa omukulirwa Kaguta Museveni. Balaam ategeezezza nti enteekateeka y'okukwasizzaako abavubuka bano egenda kuyita mu mateeka oba mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo era n'abasaba okwewala okuddamu okukozesebwa bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe. Songa ate y'omuyimbi Alien Skin n'omukuumi wamanyiddwa nga Mugabi Julius amanyiddwa ennyo nga Julio baguddwako omusango gw'okutulugunya abasawo wamu n'okkuba abakuumi b'eddwaliro lya St. Francis Nsambya. Julio asindikiddwa ku alimanda mu kkomera Luzira awali Alien Skin. Songa ate y'omukulu amanyiddwa nga Abitex Ssaabavvulo abadde alaga nti ya making a peace n'omukulu amanyiddwa nga Alien Skin alabiseeko okwogera ku nsonga eno wabula ng'onaategeezezza nti poliisi yali yalwawo dda okumukwata. Songa ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Hozambe okusinziira ku byagenze mu maaso yavuddeyo n'alayira eri abasawo nti singa afanga ne bamuggyamu ebitundu bye eby'omunda balikajjutuka. Ebibumba, emitima n'ensigo byo biragawa kubanga nze kyemanyi omuntu basobola muzika n'ebibumba bye n'ensigo ze n'omutima gwe kati ate lwaki abasawo bo babeera babijjamu mazima mubiteekawa naffe mututiisa abagenda okufa tetumajja mutwala bintu byaffe kati nze mbuulira ttaana abasawo abali eyo oba baddokita abali eyo nze omusawo oba dokita nansi oba dokita alikwata ku kibumba kyange alikwata ku magi gange alikwata ku mmwe muri kakasanti n'emizimu gye giri oba emisambwa tano kuba woliba ng'olidde ku ssente za magi oliyabika magi bw'oliba ng'olidde ku ssente za mutima oliyabika mutima bw'oliba ng'olidde ku ssente za bwongo oligwa ddalu tamuze ndabula abasawo mpozi bakwana erinnya liri Fifi the Queen. You can say Fifi the Queen, Fifi the Queen, but si Fifi the Queen, you people. Byonna mubisobye era n'erinnya mulisobye the Queen. Really? Her name is Fifi the Queen. Just pronounce it and spell it well. Fifi the Queen. You can say the Queen or the Queen. Hey. Jarazo. Fifi the Queen. Fifi the Queen. Fifi the Queen. Nag. Mwana muwala Fifi the Queen yabadde agezaako kubanga ategeeza abo bonna abavuddeyo kubanga bamwambalira ku nsonga ya Alien Skin nti byonna babyogere naye erinnya lye bali pronouncing bulungi. Awo wennyini wengera okubanga ate nkutusizaako akatambi kano nno nga kakwatiddwa ku luguudo oluva Kampala okudda Jinja mu bitundu awo ebyamabira wabula ng'oluguudo luli mu mbeera mbi nnyo. Njagala ojjukire nti eno highway era ng'emmotoka ebiseera ebisinga zirina kubanga ziri ku speed ya yiriyiri naye nga kati kasiro motion akali wali kaliwo lwa nsonga ya mbeera ya luguudo. Wano mu mabira Honorable Katumba Jeno Wamala Katumba Wamala mukole ku luno oluguudo but the situation is worse. Awantu wabi nnyo abasajja bayise emmotoka nga zitisse babona gwe njagala olabe ka video kano mu maaso awo olabe what's happening. Ddala lwaki mwagala okulinda okubajjukiza nga mufuna emisaala emizitowa ne mufuna emmotoka ez'ebbeeyi mukwate akabajeti waakiri mukole enguudo nga zino eziisa ebyamaguzi by'eggwanga mmwe abafudde ebintu byaffe eby'ebbeeyi ebintu mbifudde eby'ebbeeyi kati soka omusajja ngono atisse emmotoka ey'amafuta naye abigika mbibike oyitawo wano laba oluguudo lw'eggwanga dda labayo laba mwami Katumba laba
kano ka video wa transport mukatambuze kamutukeko ne ministry ye bannayo olumu tetwagala kwatikana government tetwagala bavuma twagala bawe ekitiibwa naye waliwo lwekisukka kisukka akantu jasi ka kilometers nga 2 mukakule kagwe katerere mali etambule abasubuzi besime naye kyokka ekyobusiru ekisinga okunyiza wano olujjayo emmotoka eri muganya wali maaso mwatika owa police owa road block gwotuukiramu nakuyimiza n'omuteka tegonyimirizaamu ki ng'emmotoka ebadde mu kubonaabona gyenva abantu bannaye mwabaleta obulumi n'obukyayi ne batandika okkaanya gavumenti mbi nti gavumenti ewunya mwerabidde obuvunaanyizibwa bwammwe mukole ku nguudo za main oba mukyalo mubupozinga mubupozinge naye mukole ku nguudo esambuza ebyamaguzi by'eggwanga mpagira nnyo General Yoweri Kaguta Museveni naye baakwa nabo mutudisappointinze nnyo ekigenze ewala kisusse. Oluvannyuma lw'omusumba amanyiddwa nga Aloysius Bugingo okusinziira wali eri mu kkanisa ye n'alangira omusumba amanyiddwa nga Pastor Bugembe obutawasa Pastor Bugembe naye asazeewo okuba nga ate azza backfire era nga ku mulundi guno yategeezezza nti agenda kuleeta omusomo mulamba nga gukwata ku bapasita abagenda maaso okuba nga ate batambulira mu kibi mbo bali mu bufumbo. Okusula ku kitanda n'omukazi gw'otakuba mbaga wadde omuzimbidde ennyumba oli ku kitanda ekiddugala ngenda buulira enjiri bagita date bed ngenda kuleeta wano ekitanda ekiddugala ng'ogyeko ekitanda ekiddugala waliyo emboozi eziddugala waliyo relationship eziddugala ne bwe munaayimba ne mukaaba nga muli mu kibi eggulu mmye Mukama atusaasire nga n'omubuulizi mwali. Kitokota katulinde backfire yasenenga ate yo mukromanyiddwa nga Jaffa ebifaananyi bye ngali ne basereba benjawulo okusingira ddala abakyala bikyagenda ddala maaso okuba nga ate biyiika ku mitimbagano era nga buli gwe bamulabako naye bagamba yandibanga mbu yamuyitamu bamutuumyani oli oweri omutegedde naye nga kyenyiza okuba nga ate nkugamba akadde kano waliwo agali mu lukuubo era nga gagenda maaso okuba nga ate gatambuzibwa ku mikutu migatta abantu mb'omusajja ono oba omwami ono abadde talinamu nsimbi nga Kibambo obaoliawo yali alowooza era nga mbu yali abeerawo ku lwa mukyala we ebyo nabigambo biri kuki ku nsonga eyo era nga bagenze maaso okumunoonyerezaako nga musajja musoga nzaalwa mbu yeekamuli oba okiwulidde ate nga n'omukyala we twogerera mbu yamugobye dda oba yamugoba dda muki mu nnyumba olwali okuba nga ate awulira ensonga ezo kaakati era kuba nga ate nkutuusaako abakulu abamu wano nga balina obutonotono bwe beegeyamu ku nsonga ezo. Ne Gayi yazadde mu Shiba omwana Mukama Katonda. Okakasa ki nti Gayi? Obimanyi? Gayi yamukubye engwala. Namufunisa olubuto. Agugaba amaanyi endera yagiwanise. Sirika. Kati ate muganda wange enjagala Omukyala Justin Namereye avudde bw'atyo n'ategeeza nti wadde ng'alina ebitiibwa by'okubeera presidential advisor omukwano gw'alina eri omwami we mwana tuggu teguttotolwa era ng'agamba nti ono bw'aba ayogera n'omwami we afukamira okitegeera weewaawo agenze maaso okuba nga ate awabula mukulu munnamanyiddwa nga Farida Nakazibwe okubeera omwegendereza ne relationship gy'alimu ennaku zino nti bw'aba agezaako okuba nga ate ebintu abikwata atyo pakupaku agezeeko okujjukira oli yamufeera omukwano oba okitegedde yeefuddemu ssenga ak'ensuso ate nga ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Vairota bw'atyo yafunyemuko akafeera ak'enjawulo ng'ali ne maama we omulungi munnange n'agenda maaso okuba nga ate amubuuza ebisaanyizo by'omuwala gw'alina okuba nga ate awase oba gwe yandiyagadde mutabani we awase wabula maama yamugambye kimu nti mukwano nze gw'osiima oba ali atya yenna gw'oba olese kubanga sinze ngenda obeera mukwano naye gw'agenda okubeera mukwano naye ate nga Vairota mu ngeri yemu yavuddeyo n'ategeeza nti omukyala yenna anaabeera mu bulamu bwe abeerewo ng'akimanyi nti ye omukyala bw'amubeera ewala ne wabaawo ka distance mbu yeerabira mangu so omukyala oyo alina okuba nga amwekuumira kumpi 24/7 mukamwana we. Kakati nina ekibuuzo kimu maama. Omukyala bwemba kale tugeze ntuuse okufuna omukyala oyagala mukyala atya oyagala okuleetera mu maaso go ati kankubuulire gwoba osimye yenna
baba mulema baba waliso tulu baba nga oba yafanana ati baba muduga baba mweru gobo musimye nze bakamwana nze toina chika mukazi kyagala gobo simye nzate nze nkwagalira nze nkusimira abakyala bagambe yakagamba wallahi omutabani mumukwate bulungi kubanga gwaba asimye gwabagenza mukibira tutyabanku mwenyi omwana twagenda kufumbirwa nampala twa Christine kakati tukedde mukibira katubira tutyabanku omwana agenda Oye mchala Flavia Namulindu agamba nti bava kukyalira nsiko naye gatonera ku ka airport pickup mukwane yetazika service nawe yetazo kubanga te olanga ka business ko jangu tuberenga tetukakuba abantu mu maso ngenda kubanga ate nyinyuka naye nga bulijjo sikulekera awo ngenda maso kubanga ate nkutusako abantu abenjawulo era nga ku muludi guno ngenda kukwatira abantu nga 2-3 ngenda kubanga nkutusako mwana mulenzi yejibu yes agenda kwogera ku nsonga ya Danira ennaku zino munanga agirowinga era nga yawezeza 40 years naye ngo obunene obaka size kali n'ennaku zino tetukalabanga kombulamu bwe bukyanga tandiko mulaba yageze kugamba alaga nti alina emirembe je okitegera so awagenda okubanga ate ayingirirawo akomentinge ku family ya Mayanja atengera kubanga nkutusako mwana muleza manyiddwa nga uptop boss ngayogera ku mukura manyiddwa nga Majembere gwe nakutusizako mu video yaffe gye twakubye emabega yes Majembere nakugambye nti bamusindise mu komera lwansonga ya kubambu ayine ettaka ly'omukadde lyagenda maso kubanga ate abba nente eziwerako ddala 2 eyo bwezi kyo byonna nabikunyonyode ate oluvanyuma nja kutusako mwana muleza banjiddwa nga Wumal Kiseka ne deep politics we ku nsonga y'abano abateereddwa okuva mu kibiina kya NUP okusingira ddala omukyala Olivia Lutaya bwentyo bwengera kubanga ate mbasibula atakumira mpera nja musaba sigalenga abanjagalira mubeere bulungi mweraba mwekamba buulire omukazi omusajja yakubanga omukazi ono n'amuntamya bawo omukazi oba yali baawe yamukubanga n'amuntamya omuntu yali akubyeko omuntu n'awulira nga amukutamizza kiringa ye munaabeera ewaka ne wabaawo omuntu ng'akyojja munne buli kaseera buli wajja n'amukuba n'amumalako ennyama nze nali simanyi nti ono omukazi alina n'omubiri bwe guti era mbadde simutegedde and most of you 90% era muyinza obutamutegeera senga mba soogedde erinnya lye bannanga omusajja yakubanga akakazi ne kakulubuka akakazi kabeera n'enkovu buli kaseera oyinza ogamba kalwana lesolingi omanyife gye twali tubeera eyo sijja bagambayo mujja tegeerayo bano gye baali babeera mu kusooka lumu bambi kakazi katukajja kaali kalina bye kazze okukima ku supermarket naye nga keebwala wekwekweka kati omwali yali akola mu supermarket yali kyali wange n'akabuuza nti kikiwa badde ki nti omwana yankubye simanyi ekigundi nenegira ku kisenge ogwasooka omukazi n'asirika omulundi ogwaddako era n'amugamba kintu kyekimu ate nabadde nyina gyenkola entebe neyekyusa bweti ne spinninga nenkuba waneeno saidi za wano kutama information egenda ofuluma abaali babeera okumpi nga bagamba omusajja kyakola omukazi kakazi katubuli kaseera bambi ze nali myambo banna akakazi obaka DNA yako erimu omusayi tegunyirira ekyo no kikutwala ku kiri kinabagambye ekya Prima nti Prima yakoze decision esinga okuba obulungi okugalawo olusaniya because akasente keyajjanga mu business ye ne ya cake and animal edition ate ke kasasulanga rent mu lusaniya so you end up ngokolerera kerezia oba okitegeera kati ne kana akazi bambi kagenda olabanga ekintu kiganye omusajja yakubanga akakazi bannange nga buli kwekyusa n'akuba abaana bano balina olugono family y'abano bawono eyo family ye ina olugono bakuba abakazi bakuba bakwano baabwe bakuba bakyali baabwe kyokka buli bakola effujjo mama bwe ng'agamba nti nedda wamma nga bw'omanyi nti abaana babadde bazanya bakuba bannaabwe kyekibuuzo kyange ate ababe bwe bafuna obuzibu oba ne bakubako omu ku bo ku baboyizi be ng'atandika abantu tebanjagaliza abaana baagala kutta baana bange ate nafiirwako ddoomu muganda wange kyotaagala bakole mwana wo tokikola wa munno
omusajja yakubanga akakazi kano bane n'akantamya nga akazi tekanyirira waliwo emikolo egimu egyatuuka nga balina okujjanga bonna ku mikolo naye ngoyinza ogamba kano ka house galokono oba ekigendererwa yali agala bonna bakutuke kuba kati essaawa zino yali bbaawe bwafaanana muganda wange yasigaza linnya naye bwakuyitako oyinza okugamba nti musudani kyona ayiseewo akubye bino ebipale bino ebya 50 cent ne fashion yafa ayambala bintu bibuzaabuza baleme kutegeera kati akakazi ko bambi gwe kanonda kakola decision yesinga okulaba ekafaanana nawulidde kawuzezo baana mu 7 oba 5 but at 50 look kanyirira kyokka luli kali 30 oba 20 nga kakutufu nga nebokawo ensawo ya mukene tekasobola kupiikinga kalinga abantu bange abamu kuno ku apo kuno nyinako abantu bange bemmanyi nga newomuwa katale ko wino kasolooza tasobola kukyuka nga dieni ewe nsiufu mkutufu. Thank you so much mami sijja mubagamba twesange mu comment section amutegedde neze mbadde simutegedde happy belated bagita belated birthday yawezeze emyaka oba 5 naye kati omukazi wabawezeze emyaka 5 akasajja oluzateka ku norenkaaga naye kakyekola ebyekisiru sajja talina wasula watuufu sajja talina mukazi sajja yekola sire alimedde bintu by'okusabiriza iba naye nobera ne bawo nga bagamba kati enyimba tezikyafuluma tebakyali bayimbi kati basabiriza ye ne munne ana bwe tunayogerako nga bagamba mbu tujja kukuba engatto mugende muzikube banyammwe mulinga ebimere by'embizi onansanga wanza atanywa mwenge idiot senga siri mukutufunga mmwe ababana banywa enjaga tebagala kulya banywa omwenge mungi ne bakutuka ebiseera ebisinga omusanga nga talina waliwo mujjukira omugenzi we yali omugenzi bambi yafa nga yakajja yali fresh nga temuli njaga temuli ki naye bambi kasita katandika okunywa whisky tekalya nga kawuza mbu senga mbadde serious senga sifa. You people when you go kulya eat mweje kubiragalagala you're going to look nice. Look at mama she's looking nice. Nalisimanyi kyalina ne guno omubiri ekintu ekiba tekikola kyesonyiwe business wegaana okukola gite kati abakulemera ku business y'akasajja senga akyali mukutufu ngoyinza ogamba kati wa myaka 6 ndoza senga kakutukana dda naye kati laba at 50 she's looking 20 kitegedde nza nofuna endowooza emusindikirayo obubaka emoji. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaye abantu bamwenga mubamalira mida mwafunyeyo abapya ekino si ekisajja ekyali kimala ku bantu emirembe olw'okuba bakiwadde emundu ne kiryoka kitiisatiisa buli omuze nga kigenda okututta kitumalewo mukole fujja ne mukola ebyekisiru naye mmwe mwebuuze nga mukola ebyo ebyekisiru bye mukola olw'okuba oyinayo akafaananyi n'omunene notandika okukola ebyekisiru ng'omanyi oyo gw'olinayo akafaananyi olina enamba y'omunene is close to the center of political power nokola efujja erya buli kala weebuuzanga nnyo nti bano bo tebalina baana lwaki abaana baabwe bo tebeekola ebya busiru mu bye mukola lwaki bo tebabikola nsiba mbanyumiza omuvubuka mukwano gwange Nicholas twali close bwe tuti 2015 to 2017 2018 very humble nga simanyi nti mutabani wa General Muhanga ani atamanyi General Muhanga Commander Land Forces nga simanyi. The younger man was very humble. Ntegeera ddi nti mutabani wa munene recently wano nga nkoledde General Muhanga video
nankubira essimu nanga muganda wange oyo taata wange biki ngali very humble atenga tayogera nange arrogant tenga manako video gyokolete taata wange gijjeeyo kasitenga nenga emirimu gye twakwata muzeeyi bwatyo eggaali emukutte naye tusigale nga tutambula we continue with our normal conversation namala nansiibula naye kigwe kugina emizina gukubira ne kugamba guyimidde kutaliko kuwoninga tukulinze ku kisaawe todda gwe nakukwatako olwokuba guyina yakafaananyi n'omunene olwokuba guyina enamba y'omunene gye gumanyi weebuuzanga mu bino byasiiba babibagamba golooza bakwagala kuba bakimanyi nammwe temubaagala you want to be close to them olwokuba mwina bye mwagala okutuukiriza mwagala babba mwagala sente bakimanyi nze mubaagala kulo mwagala sente wabula you are a threat to them nga you are still from a distance. Once you get close to them oba tokyali threat gye bali oba tokyali threat gye bali baba kumazzemu kiri kyebabadde bakutyamu kati batuuka ekiseera bwe bakoowa pereka wuyo kwa mabuusu gwe wagenda ogalangatana okoze fujjo ono mbusimanyi yabbye ente yakoze kino okola buli byakisiru byonna balala bagendayo nga banoonyaayo sente weebuuzanga nnyo kubanga kyoba omanyi abaasookayo mutambulira mu rutiini y'emu abagendayo ne banoonyaayo sente bwe baba nga tebasobola kukyusa bulamu nga bazibawadde weebuuze gwe omutwe gwo guli administrative nnyo okusinga emitwe gy'abali nti bwe banaazikuwa gwe jazimenteyini ng'ozikwate bulungi zikugase abaasookayo tebazifuna tolowooza nti gwe oli wanjawulo nnyo nti ogwo omutwe gwo gulina administration esobola ozimanaginga n'ozifunamu ng'abalala batazifunamu nawe tojja zifunamu ate ng'obulamu bukwononekedde egyo emiziina tolina kwesembereza mwewala okwesemberera abo abasajja bajja bamalira mu makomera ate tutuukeeyo kati baba batandise bamalira mu makomera batandise basiba abaffe bafulumya mwe babayingiza kati tugenda okutuuka okwata obuyinza nga mwenna mwesibye mwatubalako mirimu tugenda otuuka okwata obuyinza nga mwesibye kati tutuuke mutandika otusumbuwa nti aputopu njogererako no his excellence nkugambe nzija mu nagisyo I cannot violate my access to his excellence genda olabe edi mutwe nzija mu bintu byo so nze mbeera eri nembalengera abeevuga supidi nga weevuge netulinda bulinzi kaseera empanama nga ekwabikidde nga so awo wetuli naye nga ndi mu vibe tonight tujja kwegwako kamba sibule tujja kwegwako tonight ku ssaawa 4 live so mungambire brand ambassador wa Coca-Cola omusumba eyasuddewo emirimu gy'obusumba yafuse brand ambassador kati ku chachi yafuse brand ambassador wa Coca-Cola Mountain Dew nti nzija ku ssaawa 4 yes tugenze mu deep politics njagala owulirize ebigambo bino tubaza support yonna gye tumaze n'okutubeererawo mu buli mbeera ffe tukyali ekyo kyetuli era kyetuli omaze ebbanga kimukomera myaka giri mwena naye era tetukyukanga ekyatusibya tukyali ku mulamwa ogw'okuba nti twagala okukyusa eggwanga lyaffe era tukyali ready ono bamusibye emyaka egyo akugambye takyukanga era akyali ku mulamwa ogw'okulabanga tukyusa eggwanga lyaffe respect comrade goli MP oli mu miliyoni aga omwezi naye era wogenda mu bantu obagamba munwanirire nange ngende mbalwanirire mwatutama tugenda kukuba buli omu bagundi mugenda kutunyiigira naye nga mumanyi nti mutunyiigira lwakuba tuli batuufu bagundi mugenda kutuwalana naye nga mukimanyi bye tubagamba bye bituufu kambawo olugero mu America waliyo bahausi niga bebaddu abakolanga mu mayumba niwabeerawo ne bafaamu niga abaddu abakolanga muki mu mafaamu bali abakolanga mu mafaamu bayinanga obulumi nga baagala okuva mu buddu naye ng'oli ye bamutadde muki mu comfort zone kubanga alya ku kamere babosi ke balyako owuliriza alya ku kamere babosi ke balyako ye yalowoozanga nti yali bulungi nnyo beba MP bammwe abopposition
bali mu palamenti bo bali ya ku kamere Museveni kakola ki kalyako era bwe kyatuukanga ng'ennyumba ya Mansita bwejja bali eri bafaamu nniga bajaguza bujaguza bagamba senga afiiramu naye ng'ono House nniga yalwana kuyamba Mansita alwana kuzikiza nnyumba ya Mansita osigedde abantu bano bakola omulimu gw'amaanyi nnyo okulwanya n'okuttisa bannaabwe abaalinga wa bali eri bafaamu nniga bali baagala kwerwanako bano bayamba buyambi okitegeera ekyo kye tuyina kati omwana wuuna azza akugambye tetukyukanga twagala ggwanga lyaffe kukyuka nenzija nenkusaba nenkugamba gwe MP tetufaayo miliyoni zaana zofuna naye genda mu bantu abo babuulira amazima nti munnange mwerwaneko musituke mujje mwerwaneko si bino munwanirire nange ngende eyo mbalwanirira ba MP batuyigiriza ngeri gye tuyina kuliira ku njegere keko ke bakolanga ba House nniga bo bali basobola okuliira ku njegere kubanga bali kuki bali mu mayumba nga kafumbyeko bosi kalyako naye alyako bamukasukira ku bukunkumuka obumeremere obusigadde ku sowani ye nalowooza nti kati ali mu mirembe osegedde twetaaga okwejjako abantu abo balina mentality eyo etukuuma nga tuli comfortable mu mbeera eziri abunnomu yes leka nkubulira abantu bano babi nnyo be basinga okuzannyira omubulabe nti kituuka ekiseera ng'omulabe newe muba mu mutwala ng'ate ye bayina ke bamuwaayo alwana nnyo omulabe aleme kugenda lwa nsonga alina kamufunamuuko kalyako osegedde abantu bano bali dangerous nnyo nga bwe nkubuulira twetaaga okwerwanako twagala ggwanga lyaffe tugenda kuba bapolitician bonna tubaawule ku revolution yaffe tujja bafuula abalabe olw'ebigendererwa byammwe kubanga mwe mwagala kutuukiriza office zammwe mwagala yingira office mulya munywa Nambooze yakola statement neŋŋamba wallahi Nambooze nojja n'otugamba mbo simanyi ne sente ze mufuna ntono nga member wa parliament owe Zambia afuna miliyoni 5 owe Uganda afuna miliyoni 4 owe Zambia afuna miliyoni 5 n'alaweze owe South Africa afuna miliyoni 18 owe Uganda afuna miliyoni 4 ezo zonna ensi tezirina bwe zikunukkiriza ku Uganda ekyo nkikubuulira Tanzania bafuna kakaga lwenda mwe mufuna gumu 10 Tanzania mugisinga ki Kenya bafuna miliyoni 18 bamemba ba parliament kati gojobuzebuze ensi bwanti fe nesente ze batuwa ntono omalojja olimba abantu nti obalwanirira omalojja olimba abantu nti ddala oli kumulamu nabo muli mukulya olaba ne miliyoni 4 okyaziyite entono mu Uganda nga bwogiraba nga bwolaba abantu we bafa we babonabona Ekkalamojja ne bafa abantu Ekkalamojja abantu 10 ne bafa njala with evidence ng'omusawo yataddewo nti gundi yafudde enjala n'osigala ng'osobola okukola statement ezifanaganako bwe zitu enguzi gye mulya mu parliament Museveni yasalawo alyeko nammwe mwafuuka ba House nniga mulya n'oli mulya ne Mansita laba nno bano tetugenda leka muntu n'omu nze nkubuulira